inze ekigambo sole kindi ku mumwa nnyo naye nze omukazi atalina musajja bwe mmala ofuluma no ngolera kamera ya executive media kolaki nga nkunnyonnyola kuba n'eri eruzira waliyo abafumbo bulungi nnyo nabo balina okutegeera nti oba otawe musajja kitiibwa ogenda kuzunga bagenda kukuba ng'oluyimba lw'eggwanga balukuba mu kufa balukuba mu mbaga ogenda kusibwa mu bintu ebirimu amagezi olwanirira family kirigenda byafaayo ate ekirala nze tebansibidde bubbi yadde obukumpanya sirina mmanja wabula okulwanirira omusajja ate nga nja kulwanirira omusajja mpaka lwe nnaakola ki lwe nnaafa abantu lwaki tebaagala okukola emirimu gyo no abantu amazima gabayisa bubi Zubeida n'oggawulira ate buli anaava ku mazima ogenda kufa ng'oli mukafiiri njagala abannayuganda omusango guno tuguwulire buli ogumpaabibwa njagala tugukole ki bw'oleeta ensonga ku media n'ogamba mbu abasajja abalina amagezi bafukaamirira abakazi sisobola kutuula nyina okiwakanya kuba teri musajja alina amagezi alina fukaamirira mukazi never ebyo byolowooza nti byebituufu byogerere mu nnyumba yo nga tewali ajja kuwakanya neeno gyojja nga tuli ku mawulire tujja bikola ki tujja biwakanya era nze ndi mwetegefu okuyimirirawo nga nnwanyisa abakazi ba kimpanze bakazi musota bakazi magezi matono association nja gikuba mpaka Magombe ate nga tuli mabega ne bwe nagenda eruzira nja kudda nze nyina abantu abampagira ngeza abatulaba nti nze sigenda kutiisibwa mukazi yeegulira mmere n'omu naalongo totiisibwa era temufunayo ekirowoozo nze banzaala bwogu ndi mulekwa ate ne bannonda ne banjola buli kizibu ekitalaba baana nze nakiraba kati nze nagumma okusinga kyokola ki nze Zubeida nkulayira sebo okuzikukana neebakakonza okwetondera nakyeyombekedde ayegwire emmere enfiire malayo Zubeida mu nsi ekiraba omukazi sajja kyasobola okuwa omukazi gw'ayagala kukyala waabwe kyekitandikirwako ng'akufunye tokyalirawo nnaku nnya nedda sooka omutwale mu muzigo gwo omwezi gumu omwaka gumu omusajja gwe nga tannagenda wamunda kubanga ajja kukyala omusajja ndaba nga oyagala okugenda gye bakyala omukazi omwaka mulamba tokkiriza nga butaweera nga tonnagendayo bwe gumala okuwera oba omaze otegeera nti bw'ayomba yasa ebintu mu nnyumba kiri gy'oli okumusigaza oba okumuzaayo yasa ebya kitaawe ojja kuba omaze okukitegeera nti bw'aba ayogera omukazi musota agenda ayogera byamanyi ne byatamanyi emikwano gyo gyonna n'agenda ng'akuwaabira alwana kufuna bawagizi badde kuki kusaidiye kiri gy'oli osigala ng'okakasa ogenda waabwe batokola ki togenda omukazi ashookinga empale wiiki ojja kuba omutegedde nti ono ennyumba agiwunyisa wiiki nga tannayoza mpale ze za munda omwaka ogwo ojja kuba otegeereddemu nti bw'omukwatako akuba olukokola akuba omugongo yeekyanga ng'oyogedde ku bintu by'ensujju kikuyamba okukakasa oba asigala mu maka go oba onaafuna ayanayanguwa okukyuka ng'omukoonyeeko gwe mwaka guno You wanna make this the food and serious. You wanna do that dancing still. Come the ring one no ya night. Sika de buto one night. Nairo agro ya singa. Sika de buto one night. Kan the ring one no ya night. Sika de buto one night. Kan the ring one no ya night. n'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'eŋŋano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okola akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo oba okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi ena bweddu nyiga *244# oba downloadinga KCB mobile app oba kyalira ettabi lya KCB erikuli okumpi olwaleero wangula ne KCB Bank amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara.
ng'agobye n'enkoko. Alina akatungulu, alina n'akambe. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Era kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunyiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okudduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okuddukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku mani power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati. Tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janat Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Peer Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app,
every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August musajja atuumye Strong Woman live okuyira emitwalo 10 yepe emitwalo 15 ku gate alebadde emitwalo 10 ate emmeeza ya milioni 3 ticket zitondibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Uganda rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu naba mwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo tuwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Val Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nshira. Akulindemu omuntu baba akola mulinde. Badogamba kiwa Real Time with Mimi Shame Manji ali erinnya lyange lunaku lwa kutaano nalonga abasi awali abatuuse. So mukama mulungi nabadde mmanyi weekend tubyabaweereza. Olwo mu mwawe gututuusizza. Nalongo kati ayogerwako buli wamu. Lwaki? Ye topic. Lwaki? Eya buli omu ndabye abantu bangi abateesa. Abantu bangi ne batandika okuwa kakati bwakola bwati hati nakola bwati tulina abantu bana abagufuula obugano manyi bateesa ku mateeka anyway kamala okweyanjula leero ngenda kweyogerako as myself mpiseewo n'obugambo bwange njagala okugamba bannayuganda as yourself tontawaanya bo bajja kitegeera oluzungu lwange lweru balamusizaako abatulaba ku executive media yenze naalongo kitonde nampijja muka omusajja international oba naalongo w'omukabira byebimu ku bitiibwa byange kisookera ddala ndi naalongo emirundi 2 ng'ate abalongo abo nabamala ekyo kimu ekyokubiri ndi mukaabandi njakala ebintu ebimufune peni wembiwandiika kubanga bikulu nnyo tugenda byetaaga mu maaso wetukola ki wetulaga ngenda kusooka nsabe bahaita bange mwenna mwekuŋŋaanye mukole mu Diva Association abasajja bakulemye 3 4 2 ba omu gwe w'omuntu okyalinayo chance tewemala mmanyi mwekuŋŋaanye muwaaba omulundi gumu kubanga nyina okuyamba eggwanga sagala mu nzunzi ate kawempe ate njala muwaaba omulundi gumu nze ekigambo sole kindi ku mumwa nnyo naye nze omukazi atalina musajja simwetondera no we awo omulamuzi ampa bbeiro era abannayuganda mbasaba ekintu kimu mwenna abanfolowinga mu ggwanga ne Bulaaya munfuniranga bbeiro mu kooti mu bwangu bwe mbanga ku poliisi ne mufuna bondi ndi mwetegefu yonna okutuukayo nze Zubeda lwaki nali nava mu bintu byo defending amakanze bangulira abatemu poliisi yekato ne bakwata leka olowooza nali nnyumya sinema sinza kuwaayiriza kitongole bye nabuuza abaali bakuteesako ku Nairo special yaga ne mbabuuza aboogezi ba bbiya omuntu nga waayiriza ekitongole ekiri okumpi ne wooli kyangu okuddamu lwaki otuwaayiriza poliisi ne bakwata n'empita omusajja bali bamuyita Ssennono nambuuza abantu bano nabanga tubakwadde mu kibanda nga bateesa ku mannyago babanja balance obamanyi nga manyiko yali manager wange yeka nga bali abasajja babiri sibakola ki nga naye yali manager wali mwana yes nga kwalira gwe bayitamu ya kati lwaki abantu bali nali nayimira okwogera ku makati bamanyi bugwe bwe nakola ki bwe nayitamu omwana nga oyo sanyu yali wa myezi 8 joka nga bwe bagala okujja Salongo yali agenda nange nangamba ebintu ebyo bifunamu ki ne mugamba Salongo ne Yesu bwe yayamba abantu bamutta ne mugamba mpulira bubyo kulaba nga buli kanako ebimansulo byeyongera ku internet abaddi babeyongera okuprovinga abalala abatanaba kudiba nti yangu abakuzaalemu otwegatteko bayogera ku nfumo nga buli obubi okitegeera ntwala abannayuganda obategeeza mu butongole nti tulina abantu abali sponsored okusaanyawo amaka okulaba nga abantu bonna bafuuka bamalaaya ab'olukale basula batunula basiba batunula nze bwe bampandikidde ekyo ekipapula mbuno bampaabidde buli single mother yakipostinze
Neneyongera otegeera nti abantu bano nno beetaaga kaza bwongo kubanga sinze nakuzaalamu omwana. Ngatonda bakuteekako obusungu bungi. Bweteke ku musajja yakuzaalamu omwana n'akuzuula nti otegeera mpola n'akuleka ne gwakuzaddemu. Lwaki obusakunza kubiriza okuddamu amagezi ow'omusajja ekitiibwa? Era lwaki kati mpeereza amaka wansuubiza nti ojja kubawo mu bulungi ne mu buki. Kuba luli nali bwomu eno bakutuga tolina gw'otuma kusooka ogenda onkolereko kino. Olwaleero ngenda kulekera ennamba ya maidi wange alabirira bakateyamba bange be bantu bensinga ofaako. Kubanza abaana be nazaala bonna bakulu n'omu agenda fumbira omwezi okukola ki? Gye tulaga. Eyo gujja. Wabula batuyamba omukolo tusooka gumala. Mumbejja agenda kufumbirwa. Y'omu ku maama muto. Okitegedde. Kati nkulaga kinti bateeseteese bulungi n'okula bakoze eki? Ate balina kitaba balabirira mu budde ne bwembaluzira. Abannayuganda tebabakakatako abaana bange. Wabula abaana babakakatako bulinaku bakozesa emitwalo 11 ndabirira bakateyamba 38. Bennafuula famire kubanze banzaala bwatya? Bwomu. Era eyo ye famire yange envunaanyizibwako ku kibuga. Baana bali. Nagasseeko n'omwana omulala bamuyita Winnie aba programu wagiraba anoonya taata we. Omwana oyo yakula ne jjajjaawe n'afa ne nnyina n'afa ne bamugoba wewaka n'atandika okubeera entebe ne mukwano gwe mu kazigo. Bwe yajja nga nnyonyola ensonga ze ne mubuuza obeera wanti mbeera ntebe ne mukwano gwange mu kazigo. Ne ndabira ddala omwana omuwala agenza okwonooneka. Ne mugamba genda opaakinga ebintu byojje. Nangamba sina transport mga tofaayo. Ogenda opaakinga ebintu ne transport wuyo okole ki? Era naye gyali ku home kati nze mukola ki? Nze mulabirira. So bogendanga Seka Yasini atera okungulira emmere nga nemeddwa kati bwe bansiba abaana abo nnaku bakosa emitwalo 11 ku home. Buli lunaku ng'ogenda wa Seka Yasini ng'asooka akuwa sente ngenda kuwa enamba ya Nusura yabalabirira. Nze sina nakyenerekera nga Nusura abayina mulungi nnyo abaagala nnyo amanyi nnyo ennaku yaabwe bambi kuba kati abamu baabakwata nyinawo omwana wange gwe baakwata ow'emukono jjajja we gwe yakwata famire n'emugoba abadde nnyo ng'ali tortured nga ne bwalaba omusajja adduka ne bwalengerwa boda ng'aleese ebintu adduka naye ng'omusanga ne Nusura ng'amubudaabuda ng'amunyumiza ate nga naye mwana muto si muntu mukulu ne Nusura mwana muto naye yannyambako abaana abo bakola ki? Balabirira. So bwe buvunaanyizibwa Bannayuganda bwe mbasaba mulabirira nga bakatayamba bange tebalina kulaba nnaku. Ntwala omukisa otegeeza Amiri Foods olina okunetera emmere buli lunaku nina okulya enkoko omala kubuuza oba njagala KFC oba olina ofaayo otegera bye mba njagala mbisi kati banyafuna omufumbi eruzira kati Amiri aba alina kuleeta nkoko buli lunaku kati nsambya furniture alina okuleeta ekitanda abaleta enkoko plain basobola okumpa ku nsiike kati bagikuleetera nga mbisi bagisaze okujabulekemu ne buno buli kimu akireeteremu kubanga ne bana balina okumanya nti waliwo omugagge aseti y'eggwanga eyasibiddwa bulungi nnyo okitegedde nsambya alina oleeta omufaliso n'ekitanda kati ate mugendako ne kupaka lasiti lule ne mumugamba nti ankolule yes n'abawayo ne ku ssente enkalu kati ye mwami Abitex alina okuba nga afaayo nnyo mumujjukiza nti muwala wagambye ejjuyisi oyo wa buli kadde sente zirina okubaawo kajuyisi nkakulekere nga mbadde gwe njagala kusindika walala kati waliwo omwami Matovu ono gwe bampaabiddeko owa Godfathers oyo eyampaabisize Kawempe alina okusigala ng'azimba home mwami Matovu home terina kuyimirira mba nnina omubeerako olina omujjukiza kuba nakati omusajja oyo okumanya muzira ng'obala ebintu bingi nga toyinza kumalayo yadde ennaku 2 buli kanaku ayiwayo omusenyu ogwo kuba pulasita nakunyumiza nkiwulira kati yagamba bagende bamalize ennyumba ne bagamba Uganda temanyi mugaso gw'okolera ggwanga lino bamale ennyumba y'abo abaana hayi Matovu ennyumba yagikwata bali eri bayiwa pulasita misala nakiro kitegeeza bano abaali baagala okusonda babiviireko ddala kyagala babiveeko tukyayagala tayirozi negambye omusenyu gwatunda Matovu agenda nayo bituwa Matovu nga tanagawo ku tiketi za Hijab Nation yogenda luzira yogenda tonamutuukira ate nine naba egw'omuliro omugabi ate otugenda omugamba nkyakumenyera amateeka gagenda kukola mukwana ate awo ndabye opportunity kakati gwe mu nkwezo sagala oze mu kajuyisi kwako ogenda oleeta kuba naawe enkwe zikususa emisango gino gyonna mwoli mwendigamba nze nagikuleetera gwe kizibu kati gwe ogenda kukola bwoti okuwuliza Ssaalongo mulimo gwo ate wa luzungu era lutandika odduka okinga hello sir how are you nyonnyola embeera buli kanaku olina okuba nga munyonyola embeera bwekola embeera bwetambula sanyu ate asanyu ajja kuba ne Nusura saagala beene bali abaana bange bajja kuba bakaaba kuba bo kati bakulu bakitegeera kati sanyu tajja bitegeera adde ku home sanyu mwagala ku home wayi ne Nusura ate bakolagana na kati bali bonna mu mmotoka kati temunakuwaza abaana bange aba home
baliko nnyo nkikutte nnyo otegedde balina olya balina okunywa kati mu nkwezange ompadde kajuisi tekajja kumala olina okugula Juliet Eve wa mitwalo 5 nina okuba ku supplement kitegedde bw'ova ku Juliet Eve waliwo buno obweke bwe navumbula jjo bwe bampeereza buno bwe tunywa bwatuwa obalansinga skin obwo ate bonga sinabutegeera sinabukuleetera awantuleetedde detox gogenda okugaba ne mwijja detox akuyamba kufulumya bucaafu mu mubiri mulungi nno bannange ayamba jase omukyala nobeera fresh kati kubanza siri mwetegefu kuva luzira nga nkaddiye bantu kulaba myaka gyange miki ekyo njikuumidde ebbanga ekyo kifubeeko ki kifubeeko nnyo wabula abantu mwenna abampagira mbasaba ebintu ebyo bitono abasajja njagala mukasamanya nti bansibiddewa tizubeda kyetagisa nti bondi baloya mwenna mu ggwanga abasobola okubeerawo mujje mu kooti njagala mbeere nga bwe ntuuka mukono ga muko omusajja zze sipiidi ya bondi nze njirina okitegedde bondi wajinjigiriza zubeda kwatagwa tebamuvuga mmotoka eba boda kwasaganya bondi tebajja kufuna sipiidi eyo bwe mmala ofuluma ng'olira kamera y'executive media kolaki nga nkunnyonnyola kuba neeri eruzira waliyo abafumbo bulungi nnyo nabo balina okutegeera nti oba otawe musajja kitiibwa ogenda kuzunga bagenda kukuba ng'oluyimba lw'eggwanga balukuba mu kufa balukuba mu mbaga ogenda kusibwa mu bintu ebirimu amagezi olwanirira famire kirigenda byafaayo ate ekirala nze tebansibidde bubbi yadde obukumpanya sirina mu manja wabula okulwanirira omusajja ate nga nja kulwanirira omusajja mpaka lwe nnaakola ki lwe nnaafa abantu lwaki tebaagala okukola emirimu gyo no abantu amazima gabayisa bubi Zubeda n'oggawulira ate buli anaava ku mazima ogenda kufa ng'oli mukafiiri nkweka mentosi kakola ki okanuunako n'owulira ng'okkakkanye nze buli kintu nja kigezesaako kubeerawo ndi mumpi ate ndagawa ogenda luzira luzira ate nyinayo bafaani base naye ng'aliyeni anaakuganya yadde otuuka egundi bayitayo batya bw'oba ogenda luzira waliwo akaala akasooka bugoloobi waliwo ekaddako ndagenda kuganya tuukawo ajja kubba kyensaba aliyeni tajja okunziba ewantu wonna agenda kubba namwegayirira yali agenda kujjayo mu Sudan bangamba yali agenda mu ng'amaze okuyungula konvo yanona mu Sudan netumwegaya tumugamba tata kino kireke nenze mutegeeza Saalongo tojja kunziba wamma njagala omuntu njagala Abannayuganda omusango guno tuguwulire buli ogumpaabibwa njagala tugukole ki bw'oleeta ensonga ku media n'ogamba mbu abasajja abalina amagezi bafukamirira abakazi sisobola kutuula nyino kiwakanya kuba teri musajja alina amagezi alina fukamirira mukazi never ebyo byolowooza nti byebituufu byogerere mu nnyumbayo nga tewali ajja kuwakanya neeno gyojja nga tuli ku mawulire tujja bikola ki tujja biwakanya era nze ndi mwetegefu okuyimirirawo nga nnwanyisa abakazi ba kimpanze bakazi musota bakazi magezi matono association nja gikuba mpaka Magombe ate nga tuli mabega ne bwe nagenda eruzira nja kudda nze nyina abantu abampagira nga baloya bali ba top bajja kujja bawoza omusango Naalongo omanyi baloya bameka bali mu inbox yanga bagambye baagala okuyingira musango bana balina n'olwale kati enkya bampisa ku polisi y'Ekawempe ssaawa 8 naye sigenda kugenda kubanga enkya walina okugendayo loya wange yajja kugenda nze sinyuma mateeka enkya nyinako amaka genyina okutaasa evviira ngenda kugenda nga taase nga loya wange ali Kawempe kuki ero yawo zitizo ko sindise representative ate ngendeyo bambwire Godfather kyakola ki kyakulopa kyanvunaana kubanga omusajja gwagamba ntalabirira baana waali mulamu ntegerekese lwaki sigwalopa mukodomi we omusajja lwaki togenda naye ku Mande butujja kulaba kinaba kyetaagisa tondeka ogendereko okitegedde saagala abantu bange kunkubira nga okebiyimire wadde wiiki erimu ijab nation naye ate naafunamu ki nga ate nkubide bukubizi ntwala omukisa okutegeeza abatulaba nti nze sigenda kutiisibwatiisibwa mukazi yeegulira mmere n'omu Naalongo totiisibwatiisibwa era temufunayo ekirowoozo nze banzaala bwogu ndi mulekku ate ne bannonda ne banjola buli kizibu ekitalaba baana nze nakiraba kati nze nagumma okusinga kyokola ki nze Zubeda nkulayira sebo okuzikukana neebakakonza okwetondera nakyeyombeke ddayo egwire emmere enfiire eruzira nze nkumanyi Naalongo si yenze oyo saagala ate mugende nga mwenyiganyiganga mu mboozi zange zemba nkoze eki zoba oleese gwe manyiira bbaawo gw'omanyi nenze nja sigala nga ntegeeza abakazi abalinamu ensa nti okuwa omusajja ekitiibwa n'okumugulumiza kikkakatako gwe fumbira omusajja gw'onaamanyiira gw'omanyi nenze sijja kujja nkuwagire ng'omanyira omuki omusajja nsaze wano omwana omuwala wedda gwe wakyaza nagana naye Naalongo abasajja ngo kaminzaani kali kati akabasajja kali ena akabakazi wakasakasusena abakazi mbwe busungu bakulina nedda babumbeereko si be banzaala ate sibeera waabwe ate siri orphanage nze seetaaga buyambi
nedda anti bagamba tikaba balansinga sagala ku balansinga bo kye baagala era omwala oyo bodda mulaba mutegeeza ebigambo bino omukazi yenna ayagala okuba obulungi lwana nnyo otegeera bbaawo n'ebikolwa bye byonna bw'omala okumutegeera olwane nnyo okumutegeera ennyo okusinga ye waategeerera olabe bulabi musajja nga tanatula mu ntebe ogamba olabe yentuula ng'omuntu atula yeegendereza gy'ava ayombye kati omugezi gendako weebakemu ebintu abantu ebatogera mu kamera bingi bituuka ku bakazi lwakamanyiiro kwegulumiza mbu naye engeri gy'alinamu akakadde asobola okwepimamu mu kafuba ke n'akapimamu mu musajja bajja kukamenya nze ndiwo okujjukiza g'omufumba abwagala nti buli musajja yenna mu nsi n'atayogera yeetaaga kitiibwa oba oyagala oba toyagala ate kyemulwanisa mbu Nalongo ogulumiza abasajja si nze nakibawa ekyo ne bayibuli yakibawa ne Kuruhani yakibawa omukazi ali wabbawo ekitiibwa aligenda mu jjana kituufu Nalongo ebyo sebitabo si nze nabikola iye kakati mwe mwagala mbu nno ogambe mbwatafena tuli bakulu nyina tula ne mugamba byenjagala yes naye mu budde ki era mu mbeera ki gyoyagala obimugambiramu gwalina kyoyagala okugamba omusajja sooka omutunuulire enzira gyakoze eki njazeemu omusajja ajja konteyina bagikutte naawe otuuka obega emimwa obudde tukuba essimu togikwata era effe totubalamu magezi kakati gwoba mukazi kikaaki nze era nzija empolereze ggwe okumanya oliko ekikubulako ku bwongo totute na budde kutegeera muntu gwafumbirwa gyava naki kimutuuseeko oyisaawo nsongayo kubanga mwe abakazi mulwana kubeera batuufu kyemukolerera muli bakyamu paka abotuziga tweggonya okitegedde mpaka lwe munaategeera nti bannange obufumbo si balakisi kutegeeragana na muntu gwowe ekitiibwa era gwe atannafumbirwa nkusaba fumbirwa omuntu gwowe ekiki ekitiibwa omuntu gwotawa kitiibwa akwanguyira okusooza akwanguyira okuvuma akwanguyira okunyiiza n'okubuuza ebibuuzo ebitagatta buki bulungi naye nze bino ebigambo abakyala mbategeeza nti nkyabyogera ne bwe ndibaluzira ate sagana muboneebone nze sirina munene mu gavumenti onnina n'abazadde baafa onnina Nalongo nnina nze nsobola okugamba omuntu nabamujja kuwa minisita Nalongo nnina Zubeda onnina Nalongo nze siri wa muzannyo Nalongo mu ggwanga ekintu kino mugezaako kipika Nalongo kati buli muntu afune position naye kati kemwatandise okwegulumiza nti mujjayo ne baminisita asobola okuga nti gwe nkuggyako obwa minisita yeni yabadde anzise Zubeda walwawo okufuna position nze nsobola gira amagye gonna ne gateeka wansi emuntu naye ngompaze nnyo Nalongo njagala osabule busabuzi naye ndaga muntu oyina omulamuzi mukwano gwange ndaga muntu oyina nina lwakuba yaggwako kuba kati kuba alina okuneeyimirira iggo ino sooka wendi ate oyo kasuku mwagalawo ne wabanga talina kyakola tajja kubeera nga bwampita girlfriend nga webansiba te bwali eri yebase ne wife tekijja kukola buli lwawira nzija nyinamu obuzibu boyfriend alina okukeerako n'ateekako kasuku live executive media alina okubanga nyonya talina okubanga ayogerera omupiira kati wano embeera weetuuseemu omulamuzi abadde nga ayimuka kuba ate omwoyo bampabidde baŋŋambye nti ate ba boyfriend be bonna balamuzi siinayo boyfriend nga mulamuzi n'omu naye nze sitya kufeesinga mateeka amwe full citizen siina sitya nze kufeesinga amateeka mu ggwanga wano wendi era mwe abawoza bwaŋŋambye ne maama nga bakulwana totya balowooza mbu nze nja kukeera ku makya ŋŋambe nekambiveeko ndaba abantu bampabidde naye ng'olinamu ekyozo ky'okubba omusajja bw'anankubira essimu sagamba kyankosa YouTube bakubba nasobola okumala omwezi nga sipositinga kasabaawo ensonga eyeetaagisa okuyamba omuntu nga ŋŋamba Fred leeta essimu yange nga nfuna wentuula ne bagamba nti osukka nga nkuddamu tyonyiiga nnyo obusungu anti omuntu omusiru anyiiza taba mukama aleme mukuliraanya omuntu omusiru anyiiza era ekirabo mukama kyasembyeyo okuwa omusajja mu nsi n'afa nga abonaabona mpaka magombe kumuwa mukazi musiru bangi bakisisekise bakigezezzaako n'ekikoze eki abamu gye bali nga baba bagumiikiriza musajja omusiru ng'agula emmere era asigala akusinga okutegeera byonna bino bitunulamu okitegeera mukwano excuse me my friend sit okedde anyiize njagala program mukwano ngimaleko nga wooli nedda mukwano kyalina okubeerawo njagala onyiige okusingakaawo togenda nga wakanyiga busungu busatu kutyo okedde Zubeda omusajja omusiru ng'agula emmere mukola live mu gundi mu Hijab Nation kyegenda kuba live ate njagala jje Nalongo kyakoze ali bana bodyguard aliwa toyagala bafuluma stage njagala abeera nina kyendabi
Nkiddamu kino ekigambo. Banne bakebere buli anayingira mu Hijab Nation tetwagala chupa ezitowa. Nkiddamu. Omusajja oyo goyita omusiru ng'agula emmere akusinga amagezi. Tukikanyizaako. Ngo wali abasajja abasiru ddala. Anti naye njagala okukakasa nti ate gwe oli musiru okumuyisa kuba ekyakufunisa omusajja omusiru ddala gwe kagezi munnyo. Naawe era tulina okukebera omutwe. Gwawandika ku mazzi mu basajja abali mu nsi n'ofunayo omusiru ddala. Ate namanya nze muzaala nakula naye. Kitegeeza olina problem. Wali ku bwangu okumanya wali waddiba nadda. Notewa budde tegeera nti musajja gwe ngenze naye musiru. Ate nandibirabye ddi. Muwemu obudde mwezi gumu ebiri. Abasajja tebali nga ffe siba pretenda nnyo. Omusajja kasa afuna ngo ekyaleese obuzibu. Baana bakuziddwa bannyabwe kwegatta mu basajja bagumiikiriza. Kye kyaleese obuzibu mu community. Nekyale kireese obuzibu balenzi kwegatta mu baki? Mu basajja. Kiki kyaleese obuzibu? Abalenzi baba n'abawala. Era bangi abayita bakabasajja nenga alina mulenzi. Ng'ebikolayo byonna. Nga mukamulenzi. Yana kyakireza mu Hijab bwe n'abasiruzira. Njakolera ku Zoom. Nalongo njagala nkutegeeza ekintu kino. Tugenda sala amagezi gonna. Genda luzira nga nkyaliwo. Ne bwe nagendayo. Abona abogenze. Njakolera ku Zoom. Tojja sulayo. Njagala okyo. Nabona abosuze na ndoiza kumalayo nakwezi. Nga wendinde mwana. Kwasi mu government ongambye okola otya? Mu government muno ndi w'amaanyi nnyo nti buli minister ino bwa minister sobbo mujjako. Teba nani agabo bwa minister. Ne mumanyi. Si president ya appointing manyi oba president bamutegeezaako ati president waba ya appointing atenga yaso okwalagira yone bamujjako manyi lwaki sagala omuwakanye nnyo eyo government erimu abantu bangi nga tebamanyikiddwa nga ate be babazaala balina abazzukulu balina abakambwe nalabi abamuhane banna nze nango mama wange wali musisi wakanza ofuna position kwazi mama wamukiga ne kati fe abalundi bano atukola batya habo tebalina we muli kati ogenda nafuna we tugwa ne kati olina kwekwata kunze ngwe nene da Zubeda ebizibu byonetedde bimala sagala kwekwata tinkutusiza luzira Zubeda buli kizibu okirese kiki otaleese neka guno si gwange ogwekawe anago gugwo nkujjukize nali ku airport nongamba kyotakolanga tokkirizanga muntu kumanyira Nalongo nenyera kubako kyenkugamba Beda sagala abantu bakweraliikirize nze nje sanyuka nnyo nga bansibye okudefendinga amaka mu ggwanga lyange okusinga ogamba nti bansibye bawandise kulwako bawandiikako bifu bateekeko nti asibiddwa lwakuwolereza amaka n'abasajja ate nkukakasa omanyi abasajja tebasawundinga manyi mu luzungu bagamba ekikebe ekikalu kiwoggana bakyogera batya mu luzungu empty tins making noise ekikebe ekikalu make noise kiwoggana abasajja abo balaba tebalina budde buwoggana bikolwa nenze nyine essuubi munze ti abasajja bajja kulaba balooya batalabangako nange sibamanyi nenyine essuubi nti bajja kujja negwe Nalongo oba nkulage ku ssimu wano olabe nina looya gwe mmanyi wano w'amaanyi mu ggwanga eyampeereza message nangamba ebintu bya Nalongo ebyo biri bitya naye nange kinjagala obbasaba mulekerawo okumpeereza oluzungu bambi nemuweereza bu video bwo nemuweereza n'ebintu nga bwe biri nangamba there is no case nga totuwaga nangamba there is no case you tell me nga waliwo ekibaddewo kwegamba ntuwule ndi emmere anyway nga tuvuddeyo nze lwaki njogera bwe ntyo olaba Beda buno obufumbo bwetwogerako olwaleero bwe bulina okuba mu ggwanga bwe bulina okubaamu naye olw'okuba nti abantu abatalina mpisa abameketedde amannyo ku basajja babalozezzaako kati baagala okufunayo abawala abalala abate abaloza ku bukambwe bw'abasajja abasajja si balungi eri omuntu ategeera empola abasajja balungi nnyo ng'otegedde nti toyina nga bw'oteegobaako na kitaawo nga mukula kasita onaakitegeera nti omusajja oyo kitaawo tojja kuddamu kwegoba na musajja omuntu akujjanjaba olaba waliwo abakyala bagamba mbuffe tukola munnange nze ndaba abakazi bakaaba balina ssente ng'ate baziina naye nga anoonya omuntu amubuuza nti owulira otya nga taliiwo kiddengamu ne mba nga siriiwo obagambe nti omusajja taliiko muwendo abakazi balina gye babagula ku kkubo mu supermarket mu butale no one teri musajja ali kukuba afuuyibwa mpewo mwe muliko muzunga mulinga ensenene ku mataala abeeru abamyufu bati bali awo makindi bajjudde yiwo kaawo funa obudde anka kutambuzeeko nga buzibye otegeere kwe mugwiridde ebbeeyi kwegeraageranya ku basajja kyekibasuula ebbeeyi buli lunaku kitegedde
boss kwa jana ngamba wali emakindi simanyi mbono njagala yetano konze kwenda zikola ki nti wali waka wodolo konze kyekiki yagenda kinyonyolanga nyina genda wakakwebaka kati abantu abali cheap mutu nga basobola n'okubagula ewantu ina gamba nti bwe mpana akakadde nsopinga abakazi abawera wane ebibiri temusobola kwegeragiranya ku basajja mere kyenkana mwafuuse akamanyiro k'abasajja ogamba otya nti oshopinga abakazi ate muyimiridde wali mwetunda mwe mubayita nja kutwala nja kujja nkuno ne nga buwungedde saawa emu be babayita sipe kwegulumiza mukyabonaabona nnyo mugenda kufanga mwazirana era nsinziira wano okusabira buli mukamusajja yenna ali mu maka nga toliyo nga kiwumbe nga toliyo kwegeragiranya ku muntu eyakuwasa muli maka g'abandi muli ku competition ez'ekisiru nyina okugula benzi mulabiko nti naguze benzi gende wakitaawo ate ngola kimba sigigula nenjiraga anti lwaki okompitinga naye yagano jingulira ate ye najeego anti era mwe abalina abalenzi mwesiimye bonna asanga omusajja esanga yajookeza gende wakalenzi kokosobola okufuga ogipaakinga okupata mayina gye yakoze eki gye yavudde muleke bakabasajja babeere bakabasajja obwo buweereza wemba nagula emmotoka nina okugamba omukulu oyina nawe okusaba so n'okugamba nti wange mujja temujja kubeera mu benzi nina gwe mmanyi takkiriza ng'ate ssente zo ne saagala mmwe bawalamwa olwokubamba oyinamu oluzungu olwo sikujjako omusakazi right no olwo oluzungu lwe muddibye nalwo temulaga abakazi bali bawuliza abasajja baabwe nti bali cheap mweyogeza enzungu nosanga oli ng'ayogedde oluzungu alina n'ebyuma mu kamwa nogamba nze aganga amanyo tegatera naye sijja kuzunga na byuma kati oluzungu lukumenyera ki nga nawe tewatereera temuwayo bakazi basobola kuwuliriza abasajja baabwe kubalaga nti tebalina magezi alina ebyuma balina obugambogambo bagenda bako simanyi cheap simanyi odd simanyi biki mwabeeyita abato mwe musinga okulabika obubi nze Zubeeda jesindwawo kwambala ngoye zinkwata nsobola okuvuganya n'abawala 10 katale wano nyina emyaka 46 n'abaana 8 nga bonna balamu bawala naye lwaki nti kye bayita okubeera ekyebbeeyi basajja kubayitamu bangi yebbeeyi gye bapromotinga today gambye buli kipapula kyange buli muwala yadde bakwita nti yakitaddeyo ne balaba nti bafunye omukisa bakuwonye otegedde nze temugenda kumpona kati pozi nga mufunye essasi kubanga wano emisango egy'amaanyi treason rape sirinaako n'ogumu ntegeerekese n'ebino bye mumpaabira nga byetaagisa n'obujulizi nga ate waliwo ababuyina n'ogamba mbono olina okujaganya njagala mukkirize nze sina muntu gwekaka kufumbirwa no one wabula gwakkiriza okubeera muk'omusajja amateeka n'obukwakulizo bikole ki bigobererwe muk'omusajja tasobola kutaba na bintu mu byange wabula ategeezaako omwami namugamba mbadde nina mukasa nga nsaba gula kino ekintu ekiki gwe nalo yes kubanga muguze nnyo amataka g'empewo ekiki ya omusajja yamanye ettaka ettuufu teri musajja omanyi nti nonze nina sister wange yasaba ebyo byogambye n'agamba omusajja ninawo obusente badde nyagula kamotoka omusajja n'amugamba ye zimpe njikuleete omusajja n'azirya in fact yagigula n'agiwa omukazi omulala gwe yali alina ku ssente za sister wange oyo yamujooga nnyo era naye katwetaaga tumunoonya atunnyonnyole yakola kyaki n'amala ate ne yeekaza yamujooga kyokka sister nga akyaliwo bambi alina okubeerawo kubanga abasajja tebalina we babagula Zubeeda agenda kubaka ebintu byegamba mukyanje obwo bubbi mu maka waliyo ebintu ebisobola onnyigiriza omuntu omulamu era saagala abantu tubawe essuubi nti mu maka tubeeramu anemuunu naye ekibalemye okukkiriza teri pulezidenti agenda kukuddamu kuba kampeyini ng'ali amaze okulayira mwe ekibamenya mwagala omusajja eva abeere mu kukukwana oddemu oli enkoko ze walya ng'akukwana omutambulize ku bunkeke nga tannaba kukufuna yakufuna kati olina kwepakeginga kweyongerako valiyo ng'oli mu maka ga muki kyesaagala saagala abawala abo ba luzungu kulaga bakazi bali mu maka mbu tebategeera abo nja faafaagana nabo kuba buli lunsi olubi buli ndwadde gy'olaba ekutta abasajja evako abantu abazungibwamu ng'ebiyigo b'ekibuga buli muntu alinamu ssente nti amumanyi ero njagalayo gundi nti bw'oba n'akakadde nsobola omumuleeta tobamanye abo abawala mu kibuga weebali nga bayita bakiraasi naye nga buli alina akakadde asobola omumukyuzinga gwani alina akakadde asobola okutumya ne bakutwala njagala ombuulire njagala otuulaawo omuntu wayinza okugamba nti Zubeeda oyo nandibadde siri mufumbo oyimirirawo ekyo n'okyogera anti kati gwe valiyo gy'olina yekufuddemu kw'omusajja kati bali abeetufuula ab'ebbeeyi akakadde bamutumya olunaku abasajja abawera abana nga bamufunye yebbeeyi no gye bakukola ki mbasaba bakazi bannange buli muntu anyoyere mu kye yasalawo nze bye mbagamba bino ebiga byenzitya nenjogera wano mbigamba baki bafumbo mwaba byenyigamu entegera yammwe mukyanyiiga nnyo kubanza sajjirako wano saabajjirira
nyamba baliyo kusigala gye bakola ki gye bali kubanga nze bwe ntambula mu kibuga ndaba ennaku eruma nnyo abakazi n'osanga abawala abeeru bati basula mu kazigo abawala 6 kati nze muko omusajja omumpi nsula ntya mu kazigo n'abantu 6 akyayiiya bulamu Naalongo no seko si kuyiiya bulamu kabonero kakwonoona myaka tofumbiddwa toyina mulimu gwa nkalakayira gw'okola waliwo abawala abalina emirimu gye bakola nagamba nze nkyanoonya ssente n'ogamba kale ensonga yeetegeerekese talina musajja naye akyanoonya ki toyina mulimu gw'okola buli kanaku oyambala ng'oyo empya genda mu mabaala kugwira byakunywa na byakulya gye bali abawala bangi nga talina mulimu gwakola naye ng'ate waali e Kampala agendako ku papaazi ku pakalasiti mbw'aba agenze kulya kamere buli wamu Eva atambula yeetembeeya anoonya basajja bamukola ki njagala okibagamba ate nga nkyakyogera njagala mwegatte muwaaba abawira nze omwewaabirwa am available teri mukazi atalina musajja ng'onsinga ekitiibwa ne bwaba bba wange mwavu njagala mbeero nga mukitegedde bulungi leero Naalongo omulamwa leero saagala mulamwa nze kwogeramu nabaami tudde kuba ndaba ensi etandise okuyuugayuuga njagala kwogeramu n'abaami balenzi mulindeko nabagamba obudde tebunnakola ki tebunnatuuka njagala kwogeramu ne kampuni ezitwala abantu ebweru kino nsaba Uganda government nsaba abantu bonna abasayiningira abakazi ofuluma wano ogenda okukola singa nyina obusobozi nandikistopinzi musaanyizaawo amaka g'abantu nsaba mufunirayo contract ez'abasajja nabo bagende bakole naye Eva omusajja talina kampuni emutwalira bwereere kampuni sente zibasaba sente nyingi ne muwa abakazi baabwe ofulumanga mu mayumba ne banobera ku kampuni bamugambyeko akantu kati nimbwa nja genda erubya waliwo kampuni etwala bakadamba funa passport otegedde ekyo kino nkisaba Uganda government funa passport mbasaba n'obukakkamu kubanga nze ndispectinga nnyo abantu abakulu ababakola ebyamagezi nsaba Uganda government abasayiningira abakozi ofuluma wano abakazi bokka mbategeeza mu butongole nti mwonoonye obufumbo ne kalicha yaffe nga Buganda mugimalawo mu Uganda yonna omukazi ayalamaka naye mubawagawaga neyandiwadde bbaawe ekitiibwa n'akimanya nti ogenda mu bwakadaama tebawaayo ki Naalongo baba bagenze yiiza family zezimu ne basindika eno sente abasajja ne bazibba nedda sooka olindeko nga sinatuuka waawo Zubeda mama we yakula takolera kitaawo saagala wabye bantu abo tetuliwo ffe kukolerera abasajja Zubeda anti bwekibanga enaku zino obufumbo bwa 50-50 si wane ewaffe nze sibuliimu obwo nabwo nja kuteesaako olundi obwo bw'abalenzi eri musajja ali mu 50-50 mukwano obwo bw'abalenzi abatandika obulamu be bakyasonda ennyumba nedda mukwano abo abalenzi nagamba betujja osembya ayonga eggwanga lina tugende Zubeda ebintu bino tubyawule abalenzi ojja baddira abalenzi bakyasonda enju yes omwami omukyala agula sukaali omwami n'agula ebyokunywera ku kyayi njogera ku basajja like my husband gwe basabye emmotoka ne bagimuwa n'agamba bw'onaakola empisa omwaka guno nja kukyusiza emmotoka ekiki gwe Naalongo njogera ku musajja apangisa omuzigo gwa mitwalo 10 n'agikwata n'akola ki n'agiwaayo gy'alina njogera ku musajja agula omuceere kiremu ne kawo n'abireeta nga tasonze nga byalina gwayagala enkoko omukazi mwabali gwayagala nkoko ate yinagula enkoko omusaayi gwabwe tegwalimu balya nkoko yensonga lwaki yafumbirwa waakawo saagala mweguledinga ku gweri kumutana bakutuuka ayagala enkoko gwosobola ozeegulira somesa musomesa leero mukambwe mbategeeza nti mwabakyali mu 50-50 si kibi ne kweyiiya abo bakyatandika bulamu be bali abaana be nagamba abogumiikiriza myaka 24 25 myaka 32 abo bakyayiiya era naawe amunobako bambi odduka ku muntu ali innocent weetaaga kukomera kukwata naye omusajja yenna mu busobozi bwe bwasobola you have to respect him oye musajja gwenkola ki goyogerako ngamba ebya 50-50 mwabikoppa Bulaaya kubanga abantu beeri bonna bali ku bupakasi omukazi n'omusajja bonna bagenda kukola ki kupakasa naye ate era waliyo abakola byonna yadde nga bali Bulaaya kubanga olaba omukazi akumanyirira nga gw'omugulira emmere ne mu nnyumba mwali gwe wagizimba kati gattako omukazi wa wano Mufirikafa abategeera bwe tuti empola omugatte kubanga musonda ekyokulya azolaba nkuwabulwa emitwalo 10 okitegedde wano mu covid abasajja balaba kala z'abakazi emitwalo 10 gyokka gyenkuwa Naalongonzi nsaba ekintu kino nsikisaba nti nno nyina kampuni z'abantu zenjagala okuba naye nsaba muyamba abasajja mubafunire emirimu ewabweru w'eggwanga balekeraawo akamanyiiro k'abakazi kana akasusse ezo kampuni ze zikamezezzaawo
buli mukazi alina omukisa ogugenda okukola lwaki bba abasajja tebagulina bo baakola ki mu ggwanga muno nabo mubafunireyo ku kampuni bagambe nti omusajja wayo emitwalo ameka nange nja kwekakabanga buli mwezi ntwaleyo omusajja omwakole teri musajja agenda kuba na mirembe nga talina ssente ne muddira mukazi we gwe yajja ekyannamukaaka ne mumuwa akakadde omwezi fe abakazi ne ssente amagezi gagano gatta obulungi nalongo kiviireko ddala ofuna mukisa bukisa kiviireko ddala nalongo nja kibaako toddamu abakazi ne ssente amagezi gaffe tegakolagana na ssente na musajja ku 10 kuliko bameka kati godidde omukazi yava ekyannamukaaka kakadde akalabanga akawumbi kakati ate n'omusajja bwamugamba hero manya abaana kati ennaku zino ate sente zebatwala ku ssomero ng'agamba nti kakati ndowooza olaba toyagala kukola nakugamba ofune ebyokukola naye nga naye amazima agamanyi nekyamutwala ku kyeyo emirimu baali tebagikola ki tebagirina omusajja chansi yamula bubuzi egenda okukola naye singa naye yagifuna singa akola ki nsaba abakampuni kino nkisaba buli muntu yenna afunaanyizibwa ku kampuni ezifulumya abakazi ebweru nsaba mufunire abasajja emirimu bagende bakolerere bakazi baabwe abakazi baddemu bajjule ekitiibwa kyabwe ng'abakyala naye kati buli mukazi bafuuse nakyeyombekedde kuba buli mukazi alabirira omusajja abako question mark lwaki olabirira omusajja sajja batalina nedda nnyabo kabonero akalaga nti omusaayi gwo simanyi nabe mba nkinyonyola kuba kino nange ow'emyaka 46 sirabirirangako ku musajja omukazi alina kubudaabuda musajja buli lwojja omukazi mu nnyumba n'omutwala ku kyeyo tasobola kuddamu budaabuda musajja ate gwawa ssente yaziweereza oba oluganda lwange otegedde nkufuna naalongo nsaba mubambi mbasaba busabi muyambe abasajja bagende bakole omukazi abeere ewaka ng'akimanyi omwami wange nze gwakola ki nze gwakolerera muleme tusiikuula nnyo buli busiru butulimu kuba kati nze ngattagattamu nga neegulidde emmotoka yange nalongo nina kyenzijukidde nga 3 nzikiriza nkiyiseewo ku Hijab Nation lwoliwo omanyi sheeno nayagadde tugikole live era ntegese ebintu byange ebyobuvunaanyizibwa netekamu ssente zange zonna nja kubaluzira nsaasidde nalongo nno on a serious note nkubuulira on a serious note njaga kukuddiramu kino ojja kufiirawo ndabika ngaaseka wallahi nja kufiira weeruzira ojja kutuga omuntu nkulayirira amanyi nze sitera nnyo kwogera minisita w'abampi olayira njakola kyennina mu maanyi gange bambi ndayira otyo bambi neyutube gwe nalabye nga mpa amagezi yenna bwe baali bamusiba nze nali musaale mu kumugjayo naye amagezi gagaba olugaba olowooza bamutikira mu balamuzi toddamu kumpa magezi go nze nakuyamba nga bakusibye mugambe tampa magezi tugende wamaki wadonga ku Hijab Nation amagezi wandige wadde nga tonalinya baasi gomanyi kyaba mukama ayagala ntukeeruzira ndambulirira abaliyo ti omusajja kyamuwendo mukuwa omusajja ekitiibwa amagezi mwe gasookera n'abeeruzira beetaagwe kukiwulira wamma mbulire kinabeereyo nga 3 badde gamba enaku z'omwezi nga 3 naalo badde njagala okkirize tufuneyo wano eno omukyala wano ayina obulumi bwe w'abakyala akubuulire ayogere ensonga zaabwe ez'abakyala nga bw'obaddamu saagala ninaane moderator saagala ninaane eno side n'eno kyenjagala okukolera njagala abo abakyala balina obulumi batuuze wali obawe omuzindaalo bakubuuze bakugambeko boogere byonna bye baagala naye okusinga njagala nnyo basinga omumaaza lugenda kuba lukambwe basinga omumaaza bensinga okukola ki okwetaaga lwaki mbaagala yalemwa omusajja omu ng'ayenze ku muliraano kati alina omuvubuka ayenda ku kyalo tamanyina gy'asula naye agenda amanyira abasajja babi njagala kumuzaamu magezi addeyo ewabbawe bw'aba akyasobola omusonyiwa kajiiko nyamba ondeete Shakira ku lunaku olwo bensinga okwagala njagala abeerewo wali bensinga okwagala bajje otegedde olw'ensonga batambulira mu kizikiza ekyokulowooza mbu omusajja oli bw'aba yali mubi kati ono ayenda ku kyalo ye mulungi kuba yetamulinaako buvunaanyizibwa amulaba lwazze otegedde njagala obbalaga ekibi ekyo kikola ki ekikirimu nti omuntu afubutuka gy'asanze naye efubitika akazigo ko ogenda funa kansa wa nabanda amuzunza buzunza kubanga tomanyi gyakola ki tomuyinaako buyinza tolina kintu kyonna nga bagamba ennaku zino dde esinga boarding byebiki mutufuga nnyo anti kati tukugamba mu kuba kati gwejjukira oyimirirawo baki anti nze ku ssomero lyange nyinayo dde ne boarding kati dde be baana bavaawa ewaka ne bajja mu ssomero lyo boarding bw'osuza nabo kati aba boarding betuyita mmwe abafumbo abaddeyo n'omusajja okujjako
Kyani yakitutuumye. Abaana bakireeta dda. Abaana basinga tebawulira nga bagamba nze ndi wadde. Omwana oyo naye no teyatujooze. Kati mwe muli mu boarding. Tewali kyakkola. Abadde be bano ng'omusajja ajja buzzi alina gy'asula n'ono alina w'asula. Era baga nti emirembe giri mu. Anyway, Mimi. Nze siiri wano kulaga muntu nti nno kino tokikola. Aba bantu batusinga obukulu n'abamu bakadde nnyo mu ndabiko singa ffe. Bakyegumiza mu buliwo. Naye bino ebigambo mbigamba abakazi kuba njagala kubayamba. Fumbirwa nga amagumba gakyali mu kifo kitya. Ogenda tuuka okufumbirwa nga wenna waguse kubanga omudinka akwata bubwe, omuchola ajja kukwata bubwe, omukiga akunyenyenyenye. Kati musajja atuko kutwala nga wenna ogenda amagumba gapasuka nga tolina kyobadde. Kapa! Tyabadde ki? Tyanti omusudani luli yali egumba yali nyeenya. Kati mwaba kyawoza mbudde esinga, kino kiyamba gwe omukazi bakuyuyayuya ennyo. Okaddiwa maki? Mangu. Ate era nze sibalinaako buzibu ne ku mulembe gw'abajjajja bamalaya abadde baaliwo. Oluganda nga otegedde waliwo nze jjajja wange yatunyumiza nti edda bamanyi babawanga mmere. Bwe bagendanga kati bamu ekibbo kya muwogo eri. Kati ate butadde eno. Abaayina esasula muwogo w'abashe. Ensi ezeekola ebyewuunyisa bingi okuva eggwanga berize libeerawo. Naye nze siriiwo wano okumalako muntu ddembe lye. Nze ndiwo okutegeeza kiyamba muki? Musajja. Mukazi. In fact ngenda kubawayo example emu. Njagala ombulireyo omusajja w'emyaka 4 mwegi. N'omukazi w'emyaka 4 mwegi nga muli katalani asooka okuvaawo. Musajja. Kati saagala bantu mmwe mwepike mugenda kwabika. Kuba omukazi w'emyaka 4 mu 5 olina okuba n'ebintu ebikalu ebikutwaza omusajja. Naye omusajja w'emyaka 4 mu 5 ali mu muzigo gw'emitwalo 10 afuna omuwala omutono amuteekamu. Bulungi nnyo. Kati njagala mukitegede nti ffe chance zituggwako maki? Lwaki oyagala chance ekusange ng'oli mu kuzunga ng'oluyimba lw'eggwanga mu nsi? Ku mufu gwe bayimba, mu kuziika gwe bayimba, mu kukaaba gwe bayimba. Saagala bakukube nga luyimba lwa ggwanga luli lwa kitiibwa lupresentinga nsi. Gw'oli mu kusaanawo. Kubanga tewali kyopresentinga. Emyaka gye kugendako mu kkubo weetalo oti olinga enswa. Ebyo ebijja kukunyukako mu kkubo. Tomanyi nti enswa omusana bwe gujja akakegwa evaako buno obwoya bwayo. Osanga bagiyita mbwenteevu. Anyway, yo nga nvuddeyo kubanga abakazi bo banyiivu bambi. Banyiivu si basanyufu. Ne nange mbajikiza. Era kunako olungina bengendo teeka maaso wano nga nina gye mbagambye. Kati ntwala omukisa okutegeeza nti ngenda bba kuddiramu. Buli muntu addayo mu kazigo ke nga akaaba. Nina bakansala bange bengendo teeka wano maaso. Lwakuba kale nze njagala kubuulira. Debate ebeere ennungi. Nze nja kubaddamu lwakuba ekibi banyiiga mangu. Tebajja nyiiga kuba nabo bakansala. Naye nze ne bakansala mbanyiiza. Kubanga bamu bakansala bakwata bikwate. Kale nze ne bonzuukusa ku 9. Kyombuuza kyenkuddamu. Ne bonsanga nga mbadde nnaakebakawo. N'ongamba nti omusajja nti mukuti omusajja amagezi mwe gasookera ngoloka nkimanyi. Bino bye watugamba ebya saluti. Anti kisinziira. Onoyagala kufa. Kisinziira buli musajja alina ekimusanyusa. Olaba katena kwa example emu. Waliwo omukazi nga yiwa bakubye saluti kyayagala okusanyusa bbaawe. Abasajja beeyiwawo wansi. Munnanga abasajja baawasa baddiikuula. Baagala nnyo bannakatembe. Era lwana nnyo obeere nga gwe comedian we nga teyegomba genda wa muhanji. Lwana nnyo okubeera ng'oli comedian ekimala. Olumu ajje mu gate asange weeyambudde oli bute. Ekyo kinene nnyo. Omugambe kabona. Ndabise ntya. Tibubi. Ekyo nakibagaana tekisikiriza musajja ekyo. Wabula njagala agenda okubanulawo gate. Ngabo wazaali bwoti bagigudde. Kibi nnyo. Era abakikola bonna abasajja baabatya. Atuka n'agamba kino kyonna kyendabye. Tomukkiriza kugenda nga yeewuunaganya kishamu. Wabula leka bandule gate ati akusanga oli mu kapatula. Kabulawuzi kalinga kakuta tekakwata. Ate we tambula mwawo mugambe hello tiisa omuntu naye akitegede nti wano waliwo obuzibu naye kana kyagamba naye omusajja agenda okugulawo oti ng'oli muzino sharia za Zubeda musajja lwakuba nti gyebova wabawala naye era zeeyo yandisinga waliwo omuntu ng'enzigula gyaguddewo oluggi mulinga abaafiiriddwa alinga kulaga nti ennaku eri wano dira twafuna ddire katwamala gamba bulire bakazi bannange ez'amazima nkyaga bagamba kuba mbayamba njagala obeereko muko omusajja otule ng'oli proud. No, goluzungulo mwaluyiga tuli ku YouTube. Mugende mujadde ogeere makerere. Ugambe nti nze mukyala gundi. Kamba buulire ekirungi ekiti mu kuwa omusajja obwo bwakabaka obuyitiridde. Omusajja abeera mu banne nze Zubeda nze manya abasajja saabasoma yadde mu katabo naye mbalabye nnyo. Kuba nze nnyumya nabo buli luki.
Zubeda tali kintu kiwuliza musajja bulungi nga kutuuka waka ne bamulaga nti ono Katonda abonese olwaleero Yesu Kristo yasse. Jesse tubeera tubakiina kubanga nabo bokimanyi nti si Katonda. Naye ye ne mbalengiina waaki nze mutima wange temuliimu kulimba. Nedda munnange ebitibwa bibagala binene nnyo. Ne mubanne bw'aba yabagamba nti nze kambabuulire. Olaba omusajja asooka n'omukazi n'amuddamu bwe n'amugamba kale laba kino ekimmanyira. Nze mukazi wange tanzirangamu bw'atyo. N'omubuuza kati lwaki badde okwana nga ate sikuyisangako bubi. Nti lwaki nti bo kiri mu bo genda nga batankula emisango ku kyalo. Omusajja ogenda nga akuliyetinga obuvuyo kiri mu DNA. Otegedde? Kati tosobola kibajja mpozi ng'omukutte n'omwasa. Omusajja akwana omukazi gwatana gyatwala. N'agamba parking ndabe kino ekijja ky'emasaga sooka ojje ggwe. Oli otya gwani? Manyi mbadde nze wano kulambulako ku kyalo kuno ne nkulaba you look nice. Tusobola onywa mu kacaayi? Yeye ate munne bali ku bwangu. Sajja batana smilinga nga amwentuse mwentuka 8. Ate baagala emmotoka balowooza nayo bagimuweerako. Okakkana omuntu abadde akkirira nga ayambuka n'omusajja oli tamanyi na gyava tamanyi na gyalaga. Olumuntu sabalinga mugamba kuweeyo kakinti kajjuyisinga nako akasasula. Ng'alyoka abasajja baganye ebintu ebibatwaliriza ku budde ng'alyoka amunyumiza emboozi ezitagatta nga yemwentula anti munnaye maama kakati atawo wonsanze ate mbadde ngenda wakkojja kakati ate mbulabbula mayinza abasajja mbatya nga noona akulese tomanyi gyavudde kati agenda okuvaawo ng'agenda afunye emboozi ey'okunyumiza banne kawungeezi nga booze emmotoka omanyi waliwo agenda okwabika omanyi ate tovaawo kubanga kati kuteekateeka onyiige lumu olw'okutalo kubanga tonyiize balina bakuŋŋaanira abasajja nga booza emmotoka ng'atandika nti mbadde munyonyi eyo sijje nguyidde ku kiwala kibadde kyambuka kiŋŋambye kiri abasajja banoonya nabo mboozi bananyumiza bannaawe kati okakana nga bakutadde mu mboozi y'olunaku kubanga temuli bize nga wabaawo nno agamba okuba abasajja bamanya ekimpe nange okijjeko enamba y'essimu nti yiino ogenda okulaba nga abasajja ba bondi bakwanye nga mwenda teryakwebaseko teryakututte ojja nga bagamba kati nze nyina wano omukyala baali bakola ku TV aba ne kati baawummula waliwo omusajja wa bondi nagenda oggulawo emmotoka nanyumya emboozi n'agamba lwakuba bannaye abantu ababeera beepadawulingira bwereere bawunya bubi yayogera ekigambo so anakyogera wano kati aba yakakimalayo nga n'omulala ajja n'agamba ogamba oli yali owaffe yatulema lwakuwunya bubi nengamba kati asajja ba bondi ono akyogedde oli ajja buzi kijja kityo okubanga bonna boogera abantu bane ekigambo nga kikola ki nenkitegeera nti abantu abo abasinga beepakeginga mu neepakeginga ebalowoozesa nti buli musajja akwanako aba akwagala bali ku bwangu ensonga kyosajja gamba omukazi ajja nagamba nafuna ekisajja tekirina magezi n'omubuuza gwe yali omugezi omusiru wamufuna mu bbanga ki otuke n'okujja tumwogereko tagamba nti ennyumba yali ennemeredde takugamba nti bannange baali banguye mu kazigo kaabwe wabula yayagala kuguza nti abasajja baki nze nange nkimanyi abasajja babi naye nze omusajja angulira emmere taliimu mu basajja babi Naalongo omusajja akubadde embaga n'okwanjula ombuuza akaboozi akalungi nali ngambye kisomesa ku hijabu naye kankisomese wano katono nnyo ati wanisawa tusigazza ntono kitegeeza eri ojja kumalayo Zubeda mu nsi ekirabo omukazi sajja kyasobola okuwa omukazi gw'ayagala kukyala waabwe kye kitandikirwako ng'akufunye tokyalirawo nnaku nnya nedda sooka omutwale mu muzigo gwo omwezi gumu omwaka gumu omusajja gwe nga tannagenda wammwe kubanga ajja kukyala ew'omusezi sooka ojja omeketa amannyo tutegeere nti Zubeda ameketa amaki lwaki abatagenda n'anoonyereza ku kyalo tetulina budde obwo lwaki tunoonyeza ku famire yammwe tetulina budde ate ekyo bajja kudiba bangi gomanyi abantu abatuwalana ku byalo ngotona kyewamukola leka omusajja azuule gwe ntajja kukusobola yakwana gwe si kyalo sooka beena omukazi omwaka gumu ate sooka omaleko emyezi ng'etaano ng'okola ku mpisa embi ng'omuteekateeka kibi nnyo okugenda ewaabwe w'omukazi nga tutegedde bw'ayomba anti bwazikolereze mu myezi etaano nkolawo ki anti nze kyagamba basajja kati gwe twesonyiwe kubeera gwe tonna gwogenda kuwasa baakutwala nadda kyekisooka kati simala lwaki wenyiga mu mboozi z'abasajja bange ndi ku bakazi bentuuliddemu abakazi bo tujja baddira nga tumaliriza kubeera badibye bangi n'abafunye omukisa okyali ewaabwe batono abasinga mwina n'abasajja n'abaana tebamanyi gye babazaala naye muli awo nammwe mumanyira abasajja mbu tebategeera kaakati eyo nga nvuddeyo wamma bw'ofuna alina pulogulaamu eno lumu tuligirwanirako nkiraba kubanga olina bw'osonseka abakazi babo b'otembeeya mu buli mboozi yange gye ndeeta gundi tontembeezaako bantu bo
eyo wammanga tutubikirese ekyo kyova laba oyagala kunsibi kati awo kantu ketwayombako akatono wanyiiga osalasala amagezi nnyini naye bambi ku Lwokutaano mujje bangi kubanze omukazi bwanyiiga mba nteredde kuba addayo n'alowooza ku kyamunyiizizza kati bw'akirowoozaako amagezi gakola ki gadda omusajja ndaba nga oyagala okugenda gye bakyala omukazi omwaka mulamba tokkiriza nga butaweera nga tonnagendayo bwe gumala okuwera oba omaze otegeera nti bw'ayomba ayasa ebintu mu nnyumba kiri gy'oli okumusigaza oba okumuzaayo ayasa ebya kitaabwe ojja kuba omaze okukitegeera nti bw'aba ayogera omukazi musota agenda ayogera byamanyi ne byatamanyi emikwano gyo gyonna n'agenda ng'akuwaabira alwana kufuna bawagizi badde ku ki ku saidi ye kiri gy'oli osigala ng'okakasa ogenda waabwe oba tokola ki togenda omukazi ashookinga empale wiiki ojja kuba omutegedde nti ono ennyumba agiwunyisa wiiki nga tannayoza mpale ze za munda omwaka ogwo ojja kuba otegeereddemu nti bw'omukwatako akkuba olukokola akkuba omugongo yeekyanga ng'oyogedde ku bintu by'ensujju kikuyamba okukakasa oba asigala mu makaago oba onaafuna ayanayanguwa okukyuka ng'omukoonyeeko gwe mwaka guno ojja kuba omaze otegeera abantu bewammwe abavuma bigambo ki kubanga omukazi w'empisa embi amaze okukakasa obwannannyini omwaka munene aba amaze okutegeeza nti nze nnyoko teyansekedde bulungi ng'era omukazi anaalemu amaka bw'abeera nze muganda wo nalabye bwe yazze wano yatudde butuuzi talina kye yasobodde kukola kati mwogo omwaka ojja kuba okumyawuliza omanyi nti abaana basoma omwaka mulamba okuyita okugenda mu kibiina ekiki kati n'obufumbo bwe twabuzza making sure ayise oba lipiiti addemu osobola omuwaayo chance olaba oba atereezamu ebyo ebibiri ebisatu byolaba nga si binene nnyo naye nga tobyagala awo kwate kuba ogende okyale gye bazaala omukazi aye tokyala waabwe kyala wasengaawe oba wa mukodomiwo ntegeerekese tokyala gino emikolo gy'okuteeka ebidaala wabweru musobya obuwangwa ensonga lwaki mwawukana nnyo n'abantu nga mwakafumbiriganwa bakyala mu nnyumba kyala mu ki mu nnyumba kaakati omala okukyala mu nnyumba komawo n'omuntu wo olwo mutandise feezi ki feezi 1 omukyala we batuukako ewaabwe alina bw'amera ku biwawaatiro anti n'abeewa mwe bakuwerekedde nga 10 kati bw'amala ofuna obwo bwannannyini omukazi ayagala omusajja ayongera okutereeza empisa ze ayagala amaka ayongera okutereeza empisa kubanga aba ayagala nnyo bbaawe asanyuke addeyo amwanjule ontegedde bulungi kati awo oyisaawo emyaka 10 kyeŋŋambye okukola ki okwanjula omukazi naalongo nze nkyogedde obadde olina kyoteesa kazi yali awo alinda ajja kulinda mbuuza lwaki ajja kulinda Zubeida abantu mugenze nnyo mu mikolo gy'okwanjula n'embaga waliwo kyegenderezaako ku mikolo 10 waliwo 5 kituufu naye temutwala budde kubanga abannayuganda muli bize kubuuza lwaki omukolo gwe banguye okuganjula n'embaga bifa kubanga tebagoberera miki mitendera ku Hijab Nation ngenda kukunnyonnyola emitendera gy'omukazi mu buwangwa nze buno bwe mmanyi bwe bandibadde bamutwala biki ebyandikoleddwa otegeere kyatta omukolo gwo omulundi omulala okikole ki okitereeze lwaki olina oyisaawo emyaka 10 ono omukazi alina ozaalayo abaana 2 ontegedde bw'azaala abaana 2 ebiseera ebisinga omukazi bw'azaala omwana omukwano gufa simanyi kituukawo kaakati ate n'abasajja abasinga beekyanga nnyo nga tuli mbuto simanyi nakyo kyakireeta ne tujja kinoonyerezaako nange nakyagala ddo kibuuza ekyo tujja kinoonyerezaako tukitegeere buki bulungi kaakati wano musajja ayinza okuba yeekyanga ng'oli lubuto okitegedde kati awo enkwata gye wakwatamu omusajja ayeekyanze ng'oli lubuto ekuyamba omusajja okugenda okwanjula ewammwe kubanga obusungu bw'oyolesa eri omusajja kwasinziira okakasa nti mujja kubeera mwenna batajja kukola ki kubeera naawe omukazi bw'anaamala ng'ozaalayo abaana 2 kigenda kuba kikuyamba okuba ng'olina by'omuyigirako olina ebyakusanyusa otunula ku baana bo eiza n'osanyuka oba n'onyiiga nga olaba abaana abakuza bubi ojja kuba ogenda okwanjula omuntu gw'otegeera obuki obulungi maama w'abaana bo gw'omanyi nti kale ne bwe twayombaze mukyala wange teyasula na busungu ne bwe nakola ensobi kale yakawala ka puulu mbutufu yaŋŋambira ddala ng'omusajja aweebwa ekiki ekitiibwa kaakati bw'ona agenda okumwanjula togatta omukazi empeta lwaki twesagala omugatta empeta
buli lwawo omukazi ko balina empeta eyo gye batuwa kwanjula eyo bagiyita nkusibiddeawo abati baba tebakugasse mukwano oba oyambaddemu kamuli ka mwami ssebo eyo obufumbo oba bubala bubala naye tebuli obwempeta bulala nkinyonyola ntya ettaka ly'endagaano ttaka ddungi naye tosaagisanga ettaka ly'ekyapa oba oluganda nga otegedde saawa yonna endagaano ebulira mu kyapa zinali nkirabyeko nanyini ttaka n'agamba nti ettaka lyawo nditwala nibagamba naye tulinako ebibanja nti tujja kubiraba nti obwekyapa bw'aba ayogera wendagaano asooka n'alindamu kati obwo obufumbo bwogambye obwo bwankusibiddeawo kitwale ng'endagaano okitegedde nti babubala naye tebuwa nnyo mukazi buvunaanyizibwa bwonna buli fuulu nga mpeta oba oluganda nga otegedde bulungi nnyo lwaki abasajja atuuka ekiseera nga abasajja abasinga bwe mwanjula abakazi ne mubagatta empeta omukwano gugwawo temumanyi lwaki gugwawo nti nga bwolaba omwana bwatula P7 n'ayita ne bagamba yatudde Piero buli lwawo omukazi empeta oba omutikkidde okumuwa obuyinza ku bulamu bwo n'ebintu by'olina mu nsi byonna kati ogezaako okugamba njagala awo okootingewo bulungi kati omukazi otuuka omumugatta empeta atandika okulaba ebyobugagga bino ng'alinga asobola obima nejinga nga bufudde atandika okujjukira bwe wazaala munnamwetema omuki omwana okkakana ng'omukazi ava mu bbanga kakugulako olutalo ogenda okulaba abadde alibuza takyakubuuza kubanga omukazi buli omuwa bwannannyini obwenkomeredde bwe gutaba mukisa mungi kyangu nnyo okukeera nga takyali mukazi onagamba tugende twawukane njagala divorce kati kye bayita divorce ku musajja agassa empeta kutwala byabugagga byo byonna ate waliwo abasaba divorce omusajja talina kyalina abo baleke tetunda bateesaako era abo batono aba afunye musajja wamutwala nga tayagala omusumbuwe naye abakazi bano betwogerako abagattiddwa empeta n'oyimuka naawe ogirabeko omusajja aba alina ekyomutwalako era bwe mumaliriza ogenda okulaba bagamba naye emyezi 6 divorce yavudde ku ki omukazi buli omuwa obuyinza obwenkomeredde omutima gwe oguwanirira omukwano gukkakkana oba oluganda nga otegedde gutya atuuka ekiseera ffe batutonda kubanga eva ogoba nnamba ki buli lwofuula omukazi nnamba emu n'ogimutikkiramu n'omulaga nti ye mami bw'aba aganya abo sente tujja kubawa bw'aba aganya oba oyimiridde ku ntaanaayo buli buyinza bw'omuwa ayiga bwe babukozesa n'atuuka ekiseera nga gwe oba toli wasobola obukozesa n'abeera bulungi n'awasayo n'omulenzi omuki omuto oli gwasobola okulagira nga bw'ayagala kuba kati gwe tojja kulagirikika nno munnange tojja kukola byakola ki byayagala era abasajja obutagatta bakazi empeta mangu kiyamba mmwe kambanguyiza obulamu buli yayanguye empeta embaga n'okwanjula olina okukaaba ku maziga kubanga wakwata ebintu n'obigatta mu kikapu omulundi gutya omukazi asooka afombewo emyaka 10 ogende omwanjule awo mu kumwanjula empeta yo teriiko bbanga kyekirabo kyogenda okuwa omukyalo oyo ng'omusiima okukulabirira obulungi okulispektinga mu budde n'okukuliza abaana obuki abasajja empeta bagituwanga kirabo eyo balina gituwa ku myaka baba balina kuba ku myaka emu ekyo nakyo gyandibadde nga 5 bannange n'omukazi anobera kwata najja kuba naye atukoze bubi nyamba bana batanakikola baleme kukigwamu naalonga omusajja kuba embaga nga alina emyaka 5 ngamba mpeta anti yeye wanyuma nga bakujja ewammwe kyekikkakatako empeta embaga eba ya musajja bayiza tebeera nawammwe kimanyi nange kati ate onyumirani okulanye nebbaawo wowereza 5 naye alina 6 yeye muto kati abewammwe kabakulabeko mu kadaali mu egyo emyaka kasa ebifaananyi byokwanjula ng'oli muwala byo obikola ki bino ebigambo mbibagamba abasajja mukyabisaagisa mubiyisaamu amaaso naye mugenda kukiraba omukazi kyala ewaabwe emizimu gisanyuke nagyo ti omuko yajja twamulaba genda omwanjule ng'alinamu ku baana naye wakalaba omukazi ennaku 3 okyadde oyanjudde omugasa empeta kati ogasaani oyo gw'otegedde gw'owadde buli kimu ky'oyina mu nsi kubanga empeta oba weegabye wenna ne mwandu w'empeta asobola okugamba nti bange tebamuziika leero abantu bamanyi maanyi gali mu mpeta enga nalaba bajolonga ate ono omukazi yafiirwa omusajja ku Masaka Road ayi teyalina maanyi teyalina bantu bamuyamba aye kati yali mukazi bamujolonga ye yali ow'empeta anti omukazi ow'empeta alina obuyinza ku bbawo obugamba nti saagala bamuziika awo ne kiba aba akuyinako obuyinza mu bulamu ne mu kufa ate empeta gy'ogambye bagituwe ku 5 tunaafuna ddi obuyinza anti bumufuneko ku 6 awo kubeera aba ayimiridde ku ntaana ye tajjiri wala kati kasooli mwanjule Zubeda mujoze nnyo abasajja nga babagassa empeta
abasajja buli abasinga abagatta empeta bali eyo bakaaba abakazi bava mu bbanga ne basaba divorce watali nsonga kubanga wamumalamu kana ak'okuwaasiira nti omusajja nyina okubanga nze gwalowoozaako nyina okubeera namba emu mu mutima gwe omukazi bamugatta buli yakikola agenda kukaaba ojja kuŋŋamba wano ku executive buli yakikola agenda kukaaba ekirala togezanga okgenda gye bazaala omukazi nga yakupeeka emikolo togendayo abakazi abapeeka emikolo taba tagipeese gwe wekka aba ayagala oyangwe aba yakolagana ne bazadde be okubba ebintu by'abasajja abamu bazaala abaana nga bizinesi ogenda okulaba ava mu bbanga yenyiiza agenze ewaabwe bw'oba oyagala nze nkomewo abe waffe baagala kumala kukulaba oyo omukazi waabe waffe bagambye baagala kukulaba tojja mumusobola leka abe waabwe bamusigaze kubanga be bamusalirawo obobeera n'omukazi ng'abe waabwe tebakumanyi no abe waabwe balina okukumanya lwaki amala kunyiiga bakuyite be bakuzaala ye chance gye bafunye nedda kati basigaze omwana waabwe kubeera gwe balina gwe sibakumanyi omusajja yenna alina okugenda okukyala ewaabwe w'omukazi ng'agenzeyo lwa mukwano si lwa tata yakuyise tata gwe yazaala amumanyi lwaki ayita gwe gwatalabangako ekirala omusajja yenna lwana nnyo ne bwobanga mulaavu osigalemu amagezi ageesalirawo lwonaakeera ku makya ne weefuula ali mulaavu mbw'oyagala nnyo ne bakutegeera n'oyanjula omukazi n'embaga n'ogikola tonnakaaba naye amaziga gajja bannaye mulekerawo okujajaamya empeta giwa omukazi gwe weebaza okukulabirira obuki ge makulu g'empeta ne kati bano abawala be muliko baagala kwambala kadaali bwaba musiraamu ayagala mukuba ina alage bawala banne embooze bankubye ne ina nanyumya okukola ki tategedde makulu gali mu kumuwoowa omukazi wo muwe chance afune omukisa okutegeera nti lwaki bampoowa otegedde bulungi agende okitegeera ng'akitegedde nti bambi omusajja wange yampoowa lwakuba njagala nnyo nange nyina okukola ki so si lwakuba taata yagamba munnaye ffe tusobola kubeera eyo ate nga bulijjo weebaka naye lwaki shawuti yagaana okwebaka n'abasajja nga tebatuuse wamu beebase naawe abamu mukaye n'okukaawa ate oyagala omusajja atera kukaawa ajja akole n'emikolo ani akaawa abamu bakaawa omukazi ng'akaawa maama mmere kitaawe yanduse kutiisatiisa nti teweebaka na muntu nga tazze waki naye omaze okwegabangula okaayidde ne beweegabanguddeko ate owoza tata akuyita taata yagambye osooka ojja onnone wano tajja kukunonayo gwe gwe batwalira ku taata yagambye togeza n'ogendayo omusajja ndaba wabula yimuka ng'omutima gwo kugamba nti kakyala kange kampa emirembe kakyala kange bwe kagamba nti nja kulya obutula kafumba obuki ogende osanyuse bazadde ba mukazi wo kubanga abasajja okujja ewaffe abazze kuddiza bazadde bange enkuza ennungi gye baakola ki si nkuza kutumalamu insulini kyeki mu Luganda batukanjabula misana kiro ate owooza tukaawa babakanjabula badde sikimanyi neera balina obbakanjabula kubanga ebigo byaliwo temwasoma busisita mwali mutegese eki mwali mwetesetese kubeera ki mu bukulu kubeera baki bakazi ate ekikufuula omukazi kyekyo kukanjabulwa lwaki tewagenda mu kigo buli wayita waliwo kyaki ne wana ensambya kumpi waliyo abasiisita genda wujja balaba baava ku bintu by'ensi eno wayagala osigale ku bintu by'ensi ate oli munafu kati badde oyagala omusajja akole ki oli wansigo nti agenda kusimba wanje wanje saasidde mukazi naalongo wanje nnyabo ekintu kyokukaawa kibi kyoyogedde nedda amazima abamu mukaaye era mu Jabu Nation abaana bano abato nakisanyukidde ng'okikoze abaana mu Buganda wano mubayigiriza okyalira ensiko kabonero ka Buganda wano mu buwangwa abaana abanyankole babayigiriza obulombolombo bwabwe mu bunyankole abakyolina bayigiriza obulombolombo bwabwe n'abaana wano mu Buganda abato be bakuwadde bayigiriza okweteekateeka ng'abakyala naye muzingulukuse muntu yagana omusajja atuuke ewammwe kuzingulukukanga kinene muganda bannaye muli bula abasajja balinga abali mu nnyanja yiye engeri gye tujjako ebintu bino ebyekisiru nalongo waki oga ntuzinguluka muzinguluka kati omusajja alinga yagudde mu nnyanja sese ali eyo atabaala abonaabona alinga ali yagudde mu walumbe teyagenze ettanda tamanyi naye omusajja wattu naye yakusanze ozunga n'ettanda kyokka oyagala agende ne wakitaawo tekijja kukola tajja kujja lwaki ayogera nti ali mu ttanda tajja kwogera kuba temugambikako obudde bwaliwo obuyingira ensiko ng'ogenda mu disiko kati oli awo wakazaala omwana omu naye maala naye naalonga abakazi bakukooyedde ddala baka abasajja banjagala okufa buli kanaku bankubira essimu
abo abagala okuzunga n'ensinga omusana nange sibaliiko bazunga ekisokanza okundaba basasula ssente basaako data okitegedde gwatayagala kutula bascrolling okoleki naye ogenda tusanga ku for you page kubanga ensi yonna enoonya abantu we bakuliza abaana babadde waababula dda Katikkiro y'ensonga zaffe wazoogerayo Katikkiro nina okufuna appointment weekend baba tulina okumunyonya ntwetaaga marriage counseling abafumbo basaanawo abaana abawala mwe bali abagala abaami nga n'ebigambo babiri n'ebirungi naye olw'okuba gino emiswaswangule gyafuna essimu gisula ku live gisiiba ku live girowoozesa abaana abato mbuno okukuzaala ne bakulekera omwana kyabugagga si kyabugagga njagala baka abasajja babazimbire marriage counseling bajje bayambeko abo abato abakyayagala okugenda okufuka bakabaki sasi kusongoza njala mpanvu mutambulira ku boda kati go ku boda njala wateekako zaaki zinaakukunyunkako mpewo ejjazitwala bayiga okupangisa ziri wiigi ze baateekako luli ku mukolo guli gwe nagamba oli gweyambaza gawuni yaffe sitrolo zino ze bateekako wano ne bateekako bwebuti osegedde zateekako buno obuntu bwebuti natannali agenda ne bamusitolingako wiigi eyo mukyafuna ogitegedde obasanga abakoze buno obuntu bwe bati tannalya wiigi bagimubanja neya mutaddeko ekyo kiwigi naye amubanja naye nenjala mbu nazaalina mpanvu tataddeeko ono okitegeera nakugamba ng'oyambaza abo abantu gawuni tizigenda kudiba toddamu kubateka mu gawuni zaffe leero mmaze ne pulogulaamu ate kubuulira ne bwe nnaaba ndi luzira beera ng'osaayo pulogulaamu zino bazirabe bagiddemu lipiiti nga tv bogamba nti yakoze ku sande kati kambabuulire nze muka omusajja yenna ne bwe nnamusanga nga ndi ku bwangu njayimira ate Shakira muka musajja nakuba ayagala kwebuuza magezi ajja kujja nze muka musajja yenna tuli ba mukwano nnyomba nkumanyi naye gwe atalina musajja nze sijja kwetondera ate sijja kukwata bulungi kubanga sinza kugamba oleme kufuna musajja akusobola nga ate bakwebakako nalongo nga tusiibula abantu baffe abatwala ku executive naye toddamu kwambaza abakazi gawuni nabavaako neyambalya gawuni zazitambula toddamu kukikola kyandabikira era nali nakyasirikira ddala nemaze nenkiisaawo webale naye bukyanga ntandika zeeyambalya entambula omuntu ajja kumwambaza gawuni ekyo muba kyemubanga endala ngenda zamba zangalagiba kalangu golaba kikola endala ngenda zamba zangalagiba sakisiima ono muka musajja alina omusajja mwambaze bawe mumanyi mwambaze gawe bawe mumanyi n'oli alina omusajja mwambaze gawe ate kalungi neno ogira omuntu abasajja bamwe baseeko kiraabu yegundi badijje bonna najjalanga egawuni golaba kikola temututyoboleranga oye kyovulaba n'emikolo gy'abantu gifa atutta olugoye lwambaddamu omuntu akozeseddwa abasajja 11 abo bakkirizibwa okukola live ne bavu naye tebaddamu okumanyira muko omusajja yenna oba bbawo avuga boda oba asindika kigaali muko omusajja taliiko muwendo tewali price emuliko ne bw'oba ovuga benzi n'akuyimirirako mugambe wa ddiba akitegeere nti ali mu mmotoka naye akaaba amaziga tebaddamu okumanyira muko omusajja yenna wano mu ggwanga lino ekyo nkimazi ng'osiibula madamu twesange nga katono nnyo sekendi nga 5 emimu abakazi gye boogerera ku basajja like womumwa n'omukazi n'agenda nayogera buli kimu ekifa mu kiseera teri mukazi agenda kikola agenda sigaza musajja agenda fuuka bakimpa ekyenkubire bamuzannye nga guno omupiira gw'eggwanga omukazi yenna gwe bayeebaseeko ennyo ate nga talina nsonyi ate nze mu nsi nyina abantu besikkiriziganya nabo omuntu kasita weefuula musabi nnyo ntandika okweraliikirira kasita weefuula mbu kitange pasita nga nkuwamu distance ndaba oba ebikolwa byo bikakasa nti kitawo pasita ndaba oba ebikolwa byo bikakasa nti oli mu katuliki otegedde kubanga osanga omuntu nga musiraamu yeebikkiridde akakaaya akola live ezitunda abawala obwo si busiraamu oyo malaaya yeebikkiridde kiteeke mu comment section nti oli malaaya akoze eki ayeebikkiridde era okimujjukize nnyo aleme kubanga akikola mukubanga abasiraamu nedda abo si basiraamu ekyakikola ku luki kululwe n'osanga omuntu agamba ndi muwala wa musumba n'okyaza omusajja asooka n'oyanjula owookubiri n'ogenda owookusatu oyo naye si muwala wa musumba ogwo musota kisiraani ekyagwa mu community ekyagala okuzikiriza n'okusaanyaawo nga yeebikkiridde kubanga balina ba YouTube abatalina basajja buli kintu bakiteekamu amaanyi mutukkirize tubasiibule ate lindako waliwo akatalekeka nyina bambi abakyala bennalabye mbaagala ne bagamba gavumenti eno eyingire mu nsonga z'abasingo maazaasi abasajja babonyabonya nnyo abakazi babayita baani
era ne bagamba nange ndi nabo abakazi basula bubi bali bubi sajja bachunya abasajja balekedde abaana abakazi tebalabirira abaana mbadde sinza kuvaawo nga sikyogeddeeko nkiddamu bwe nti gavumenti tegenda kujja nga lwaki tejja gavumenti si yakufunira omusajja gw'otaakebera mutwe kuzaalamu baana nalongo gavumenti no gavumenti erina ebizibu abantu tebalina ddagala mu malwaliro tebagenda kujja mu bwenzi bwammwe tebakuwako omusajja oyo ensonga endala gavumenti eyo gy'oli mu kuyita okuyamba ku musajja bwe wali ofuna otwo tewagikubira ssimu ate nga buli wamu waliwo ekitongole kya gavumenti naye omusula waliwo poliisi iyi kati ate ku poliisi ogendayo tyobaga ngenda kwegatta no kati nga bw'otaagendayo tuyambe weeyambe yamba otegeere omuntu gw'ogenda okwebaka naye bifo wano abakazi musibye abasajja abaana abatali baabwe siraba nko poliisi ebakwata ddawo kubali wano abasajja bameka abakebedde abaana nga sibe babazaala poliisi yali ebakutte lwaki baba bamukwata njagala nga temunnabakuba mulanga poliisi kujja kubayamba ku bantu bemwesimira nga teriiwo musooke muleete amagezi bakazi bannammwe abazaalira abaana mu bufumbo abasajja bayambiddwa batakuwa amalaya bwe mukoze mu maka ne mubasiba n'abaana abatali baabwe abazaaliramu batini bangi nnyo twagala jjiwa gundi y'amaanyi Zubeda kankubuulire kyandeeta okukuba gundi eyo DNA enawemuka abantu bennali nsibiddeko olukoba famire eziwera 40 baakebera abaana nga buli famire mulimu omwana gwe batazaalamu nze naswala nenswaluka nennonya we neekwata ate ng'obwedda nze mpolereza omukazi nze kyantuka kwanza nyiza nokyogera kankubuulire DNA ezatusozola kuba abakazi temujja busera DNA ezatulaga wano nti abakazi tuli bamalaaya 10 naye tewali mukazi yavaayo kusabira abasajja justice naye kati weesimidde omusajja nga situliiwo oluusi omuvumye era buvumye okulekera omwana Zubeda akkiriza nammwe abakazi temuyina mpisa gwe beega gwavuma gwosaba ssente gw'oboggola ate gwateesobola gavumenti tegenda kujja wabula weewa obudde ozaale mu muntu gw'otegedde obuki temutawaanya basajja kuwoza mu gavumenti ejja bayamba tekijja kukola tejja kujja musiibe bulungi mweraba ne bw'onaanyiiga era obiwulidde. Executive Media. Focus, innovate, succeed.